ampuliriza nina eddakiika ziringa 5 zokka. kanzikozese okusooka kantandikire ku ekyo ekya mwami Lubakyoya kyasembyeyo nakyo nti Mbabazi alina ebizibu ebikolobero byakoze biki kale bwe tumuleete tatwonoone. Bw'obeera ku lutalo buli omu yenna awagira olutalo mulina okutambula naye. Olutalo bwe lunaggwa kati awo we wanaateekebwa enkola ey'amazima era ntangaavu. Buli omu yenna alina ekimuvunaanibwa. Nange waliwo abasobola okuba nga balina bye banvunaana nga kati buli omu avunaanibwa mu ngeri entangaavu era ey'amazima buli omu ng'alaba. So ekiseera ekyokuvunaana alinayo ekizibu kyonna si yeeno. Ekiseera ekyo weekiri era ne mu nkola yonna gye tuzze tutwogerako ne mu bululu ne mu puroguramu zaffe tubadde tugamba nti oluvannyuma lwa gavumenti eno tulina okuteekawo enkola ey'okutunula mu bibaddewo byonna, Truth and Reconciliation Commission. Ebikolobero byonna ebikoleddwa enjuyi zonna bigibweyo, abaabikola benenye babonerezebwe nga ebintu nga bwe binaatambula. Enkola eyo erina okubaawo naye si yakaseera kano. Kati ekirala ekya okuwagira mukyala Brenda muwagira 100 ku 100 aveeyo eruweero kubanga mulwanyi waffe w'okumwanjo. So bw'aba azze mu palamenti simutunuulira kujja mu palamenti nti waliwo enkyukakyuka egenda kubaawo ng'azze mu palamenti, wabula ajja kwongera eddoboozi n'ebyetaagisa mu lutalo luno lwe tutambuza kati kubanga alubaddeko olwedde. Si kugamba nti mupya ajja buzzi mu palamenti, abadde mu palamenti byakoze mbimanyi. Bw'abeera ng'ajjayo amafuta ne gatambula ne gakola emirimu egirwana ku bantu, njagala akomewo. Abalala bali mu palamenti beebase era n'eruweero sijja kuvaayo, tujja kubeererayo ddala, tujja kukalwanako akalulu. Naye tekitegeeza nti enkola y'akalulu etambuza eggwanga lyaffe gye tusobola okuyitamu okukyusa embeera mu ggwanga nti embeera eyo ereme kulwanyisibwa. Tulina okugirwanyisa era ne Brenda ne bwakomawo njagala abeere mu lwokaano olwo olw'okulwanyisa enkola ey'obubbi bw'obululu eriwo mu ggwanga gye tutambulirako. Alina okubeera omu ku bo. Akalulu akwera kye kimu ku ngeri gye tuneenunulamu. Bw'olaba Luweero gye twalwaniramu naye n'amabaati ku district, ebiyumba tekulina mabaati ebyoku district yennyini ey'Eruweero. Bw'olaba embeera eri mu Luweero owulira n'ennaku nnene. Kati ennaku zino gye noosaleyo akagendayo agaba simanyi endoko z'emyani simanyi akabaki, naye nga embeera eri mu Luweero mbi ddala era yeetaaga enkyukakyuka ey'anamaddala. Si kugamba nti Brenda yajja kugireeta, nedda. Ffenna ng'eggwanga tulina okulikyusa naye nga Brenda y'omu ku balwanyi abali ku mwanjo era frontline fighter. Dr. njagala tubasiibule era nkusabe sebo okkirize okuddamu okujja tukyalirako. Nja kudda era mpozi kyesigambye mwami Lubakyoya nakyo kyabuuziza abadde agamba nti tukole ki. Kati kiri ku buli omu yenna era tugenda kufuwa efirimbi tutegeka. Kiri ku buli omu yenna kulaba nti yenyigiramu. Obuwanguzi obw'ebyobufuzi buli ku nsonga emu yokka, abawagizi boyina. Singa ogamba nti lwakuba siina sente siina bawagizi, awo nandikutegedde nti oba oli awo singa nfuna sente nandifunye abawagizi. Naye newankubadde siina sente, abawagizi bo naawe okkiriza nti bakoze eki, nti weebali. Kale nno si sente eziganye embeera okukyuka, wabula enkola yennyini gye nkugambye nti ono ategeka akalulu. Omupiira gwe tuzannya tegutambulira ku baani abazannyi ab'amaanyi be tuyina, wabula ngeri ky'omupiira gye guzannyibwamu. Oli azannya ye namba 9 wa tiimu eri eya yero,
ate yalina efirimbi bw'omusazaako emirundi ebiri ng'afuuwa n'ayimiriza omupiira bw'oba oserengeta ogenda kuteeba n'ajayo red card nakukuba kale ogwo gwe muzannyo gwe tulimu oba oserengeta goolo ogiraba bulungi n'olaba ne goolo posti nazo zennyini nga zitambula nazo teziri mu kifo kimu embeera eyo nga tenakyuka ne tuba nti ffenna abazannyi abali mu kisaawe tuyina omukisa ogwenkana kusinziira ku busobozi bwaffe okuzannya n'okuwangula omupiira ogwo tegulina makulu era yensonga lwaki olaba akakiiko CR3 akakiiko akaliwo bonna ba komishona ne sekuritale w'akakiiko bonna baali bakandidati ba NRM okujjako mpozi omu ono gundi mwami Buruku abalala bonna oyo naye yali wa NGO ndowooza ensonga lwaki abalala bonna baali bakandidati ba NRM kale ovuganya ne NRM nga yeyina efirimbi nga yegenda okulangirira naani awangudde nga ekibiina kyekimu ekigenda okulangirira embeera bwetyo tesoboka mugenda yetegeka enkalala z'abalonzi NRM etegeka tiimu eyaffe netegeka tiimu neyaabwe so ebintu bwe bityo tebisoboka era yensonga lwaki ku mulundi guno twagala eggwanga lisalewo kubanga jjukira nti kasookedde Uganda ebaawo ng'ensi tewali mukulembeze n'omu eyali awaddeyo obuyinza mu mirembe nadda awaka omulala n'agenda mu maaso tekibeerangawo bonna abatwetoolodde obalaba e Kenya Moi gyali Kibaki gyali nabano bagenda kubasangayo Tanzania Hassan Mwinyi gyali Mukapa gyali bano nabo bagenda n'abalala bavaawo mu mirembe ne President Nyerere yavaawo mu mirembe naye wano buli agenda bomu ze zimutwala buli ajja ze zimuleeta embeera eyo twagala ekyuke kubanga buli lwe tukyusa bukulembeze mu mivuyo n'entalo bye tubanga tukoze ng'eggwanga byonna byonooneka ne tuwalirizibwa okutandika buto yensonga lwaki nakati mu East Africa newankubadde waliwo ensonga endala naye eggwanga lyaffe likyali mabega w'amawanga amalala so twagala eggwanga lyekwatire ku nsonga eno si nsonga yakulekera mwami Museveni n'abalala bakulembeze baze nga acanga kapiira baleete oba batadde mu palamenti oba bataddewa ekituufu kya bannayuganda kye balina okutegeera nti kati Uganda yonna etambulira ku muntu omu mwami Museveni era yensonga lwaki olaba ne palamenti esalawo kino enkeera n'agiyita n'agitwala mu State House kale yeba palamenti yangeri ki ne bakomawo kye basazeewo leero era enkya ne bakimenyawo bennyini tesobola kuba palamenti y'abantu. Dokita, okyalina obwesige mu palamenti yaffe eyaleero oba tokyagyesigirako ddala? Sigyesiganga nako kubanga nkutegeezezza nti gyeva teva mu nkola ey'obwenkanya. Nakutegeezezza nti palamenti eyasooka eya NRM yali teyalondebwa n'okulondebwa. Palamenti eyasooka 86 twava mu nsiko nange nagirimu ne twefuula palamenti. Twefuula bwefuula gamba kuva leero tulagidde ffe palamenti. Era ne tukola amateeka era ne tulagira nga ssemateeka bweneekolebwa. Era bw'oba oyagala kumanya nze bwe nayawukanira ne bannange mu NRM twayawukana mu kukola ssemateeka awo kubanga mu kukola ssemateeka obuvunaanyizibwa bwaffe bwonna bwe bwatutwala mu nsiko we bwali kuba nti twali tugamba nti tulwana tuddize abantu ki
obuyinza mu kububaddiza twali tulina okububaddiza nga tuyitira mu ssemateeka ekitegeeza nti ssemateeka yandibadde ekolebwa mu ngeri entangaavu era ey'embeera y'abantu bonna nga balinamu obusobozi obwenkana mu kukola ssemateeka eyo. Naye amateeka twagateekawo nti bw'oba onoogenda mu ssemateeka, bw'oba onoogenda mu lukiiko lwa ssemateeka, olina okusooka olina okwesimbawo era olondebwe nga tewali kweyambisa bibiina, nga tewali kuvuganya nga weeyambisa bibiina. Ojja kwesimbawo ng'omuntu kinnoomu okulondebwa kugenda mu lukiiko lwa ssemateeka. Ly'etteeka lyateekebwawo. Mu biseera ebijja obitunuulira otya? Bikyalina ebizibu binene kubanga ebyobufuzi byonna bitambulira ku okulonda nga tekunatereera n'eggwanga terijja kutereera, era y'ensonga lwaki nga ab'ebibiina ebyobufuzi byonna nga twegatiddwako n'ebibiina ebyanakyewa twafulumya enkola gyetwagala eyambe mu kukyusa mu ntegeka y'okulonda. Enkola eyo gye tuyita campaign for free and fair elections now. Kyandibadde kirungi eggwanga ligitunuulire, tugiwaddeyo eri eggwanga si gavumenti, kubanga gavumenti tukimanyi gavumenti teyagala wabeewo ekikyuka. Enkola eriwo giyamba bulungi mu kweremeza mu buyinza, nobwekyo enkola eyo tugiwadde eggwanga era tujja kusaba eggwanga likwatire wamu naffe, tujja kusaba eggwanga likwatire eddala wamu naffe okulaba nti enkola eyo ekola mu ggwanga lino. Era kuva mu mwezi ogw'omukaaga tugenda kutuuza olukiiko olw'amaanyi olw'okwogera ku nkola eyo n'okutema empenda ezinaatutuusa mu kugissa mu nkola. Mwayogera ku electoral reforms naye nga ziringa ate zimutagoberedde nnyo kulaba nga muggusa ensonga yammwe. Tuzigoberera nga bwe kisaanidde kubanga okuzigoberera kwaffe kuli mu mitendera ebiri. Ekisooka kwe kuzitegeeza bannayuganda bonna ne bazitegeera ne bazimatira nti zeetaagisa era nti nkulu. Ekyokubiri kwe kuteekawo enkola enneekaka gavumenti okuzissa mu nkola. Kati eyo stage tetunagituukako naye nga gye tugendako. Biki ebisinga okubeera ebikulu bye musimbyeko amannyo mu reforms zino ebisinga okuba nga bye bikyataataaganya ebyokulonda bya Uganda? Kusookera ddala nti ebitongole byonna ebya gavumenti ebikwatagana n'entegeka y'ebyobufuzi binunulwe kuva mu mikono gya NRM, bisigale nga byetengeredde nga bisobola okukolera ebibiina byonna kyenkanyi. Mwekyo syogera ku Electoral Commission yokka, naye nga Electoral Commission nkulu eri ku mwanjo, naye n'ebitongole ebirala byonna, ebitongole ebikuuma ddembe, ebitongole ebirabirira ssente z'eggwanga, ebitongole ebirabirira okuwaaba emisango gy'eggwanga, n'ebitongole ebirala byonna twagala bisigale nga byetengeredde. Eyo ensonga emu nga nkulu nnyo. Ensonga ey'okubiri nga twagala enkalala z'abalonzi entegeka yaazo ebe nga ntangaavu nga ekoleddwa bulungi mu ggwanga lyonna, nti omulonzi yenna gy'agenda okulondera amanyiyo era nti alina obukakafu nti ajja kusangayo erinnya lye, era nti bw'alironda tewajja kubaawo erinnya lye eddala mu kitundu ekirala lye bakozesa. So enkalala z'abalonzi nsonga nkulu. Enkozesa ya ssente mu kulonda nsonga nkulu nnyo gye tugoberera mu bintu bino. Enneeyisa y'abasirikale n'ebitongole ebirala byonna ebikuuma ddembe nkulu nnyo mu bintu bye twogerako. Ensalawo ya
constituencies n'ebintu ebirala byonna tulina ensonga 12 zokka enkulu zetujjeeyo. Waliwo n'endala nyingi naye enkulu ennyo nsonga 12. N'ekinaasembayo gwenga aludde mu byobufuzi, magezi kigowa bannabyabufuzi abatalumirirwa bannabyabufuzi balala n'eggwanga lyonna? Sisobola kumanya bannabyabufuzi abatalumirirwa. Buli munnabyabufuzi nze nsuubira nti ekimuleeta mu byabufuzi kwe kulumirirwa eggwanga lirina okwagala wabeerewo embeera ekyuka mu bantu bakulembera. Naye ekyo kirabikira mu bikolwa. Waliwo abatakoze ekyenkana n'ebyo bye bandibadde baagala bibeerewo. Nga ndowooza ekisinga obukulu kwe kuba nti basalirawo abantu ne batasalirawo bakulembeze, kubanga enkola gye tutambuliramu abakulembeze abangi batunudde nnyo ku mbeera zaabwe, ngeri ki gye zirabirirwamu n'okulongookamu. N'osanga emisaala gyabwe gyo gyeyongera, alaawensi zaabwe zeeyongera, ebyetaago byabwe byeyongera, amamotoka ge bakozesa na buli kimu, naye nga abantu be bandibadde nga bakiikirira nga bakolera n'osanga nga tewali kikyuse. Mbeera z'abasomesa, mbeera z'abasawo, mbeera za abantu aba bulijjo ze babeeramu mu bitundu bye bakiikirira, n'osanga nti zikyali mbi nnyo. Kano katono nnyo oyogedde ku mbeera z'abasomesa biki byolowooza ebyandibadde biteekebwako omulaka mu bajeti eno egenda okusomwa, byolowooza nti byandibadde bikulu nnyo? Ebikwata ku bulamu bw'omuntu, kubanga eggwanga lizimbibwa bantu, terizimbibwa kintu kyonna bantu. N'olwekyo omuntu ne quality ye kikulu nnyo, kuba nti alina obulamu, health, nti muyivu, alina skills byasobola okukozesa mu kuzimba eggwanga ebiva ku muntu. So education, health n'ebirabirira obulamu, agriculture, food, ate nga bikwatagana n'ennyingiza y'enfuna gy'abeera nayo. Agriculture ebyandibadde ku mwanjo, ebirala byonna byandyegasse ku ebyo. Health, education, agriculture, ebirala byonna byandibadde nga biva mu ebyo. Abantu bange basuubize bo tojja kuddo bakyalire. Kubukedde bwe mumpita, wali ompise nesijja? Tweyanza. Ampuliriza Dr. atusuubiza okudda era mu bwangu ddala, kuba ebibuuzo olina bingi. Banafa baweereza ku SMS ebibuuzo byabwe tobikutteeko. Nsaba mu bwangu ddala sebo ngenda kuyita okomewo oyanukula ebibuuzo by'abantu bano.